Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. ABS Television agamanya natulozi nzena Meja Aisha okutuzaka program ate etante esawa ya gatati kansule muri bulungi mumwena abayikomide ku ABS TV tubayanza nnyo olwalaavu gye mutuwa omukwano gwe mutuwa omwengi ennyo ddala. Program yaffe y'olunaku olwaleero etandise era yetta buli omu gw'osuubidde nti ate yandyetaze okumanya oba okuyiga mu program yaffe y'olunaku olwaleero bayite bonna bazuukuse nti obudde bukyali. Aisha tannaba kuva ku mpewo ate ABS tennaba kuggalawo wabula kansube muri bulungi emikwano positive ate trust wekana ye company yokka nga bulijjo gye bagamba nti egenda okutunda property yo yonna gy'olina nga obuliddwa omuguzi genda ba trust wekana bakutundira property eyo ate osobole okufuna sente z'wandyetaze okufuna oba amagoba ge wandyetaze okufuna mu kintu ekyo kyonna ky'ondyagadde okutunda abaga mufubire eyo. Program y'olunaku olwaleero nate nina omukyala eyajja abakyala be basinga ate simanyi lwaki be basinga okufuna obuzibu mu maka gaabwe be bagoba be bakola ki simanyi abakyala b'ensangi zino kyatutuukako naye nga ne ku mulundi guno nina omukyala era yajja ng'abantu abalala nga basaba obuyambi. Tugenda butereevu ate mu bigambo by'omukyala oyo tumanye ye yali ayagala ki era story ye yali etambula etya kyekyamuviirako okujja ku ABS TV okusaba obuyambi tokolao. Omulungi ali ku ABS TV amanya n'eddoboozi Meja Aisha mu studios endina omukyala omwagenda kuba atuwulira amanya ge ensonga emuleese era gyandyagadde okumuyambamuko ng'abantu abalala. Manye bo amanya go? Nakalema Jackie ge manya go. Okay. Nsonga ki ekuleese? Ensonga endeese y'amaka gange gafunamu obutakkaanya olw'ensonga y'omwana gwe nasanga ewaka omwana wange yazaala. Butakkaanya obufuna nani? N'omwami wange. Kubanga mwami wange yali ayagala nnyo omwana we gwe nasangawo. Nsigo wali omuzaala? Sinze nali muzaala. Ate gwe nazaala ng'omwami wange takola ki? Tamwagala. Asinga kwagala oli. Era wamuzaalamu oyo omwami? Namuzaalamu oyo omwami. Naye nga ye tamwagala ayagala oli gwe nasangawo. N'entambula mu basawo ab'enjawulo eddagala nga nditeeka ne mu nsawo y'omwana omwami olwalisangangamu nga nze mbyegaana nti sinze nkoze eki? Sinze naliteekamu anti kye nali nfa nga njagala omwami wange anjagale n'omwana nga amwagale naye nga takola ki? Tamwagala. N'entambula n'enkolanga eddagala n'enteganga eddagala ne mu mmere nga nditeekamu omw'omusajja n'omumwana nga mbiteekamu njagala baawukane naye nga kye kimu. Oyagala kwawukanya musaayi? Njagala kwawukanya musaayi. Naye mbadde nziza bannyambeko omwami wange yangoba kati nange ndi eyo ntambula butambuzi. Nakola bingi nnyo kubanga eddagala naleeta lingi nnyo natambula mu basawo bangi nakola bingi. Naloga omwana n'endoga omusajja. Naye waliwo ekyatuukirira? Tewali na kimu kyatuukirira. Omwami Yoro ategeera atya? Madamu Aisha sijja kulimba mwami bwe yategeera ntya bwe naleeta ddagala ntya bwe nakolanga ddagala nange bwe nalabiraawo ng'omwami aŋŋamba bino na bino lino ddagala lino nalino ddagala nalino ddagala ate gwe walireeta sikwagala mu maka gange kubanga sigenda kugamba nti bwe naleetanga eddagala naliteekangaawo nti omwami wanajja alirabe wabula simanyi bwe yalizuula simanyi na bwe yalimanya nange nalabiraawo ng'afulumiza bintu byange wabweru nga ng'akwata kubo tambula ogende mukazi gwe si kyakwagala nkukooya obulogo obusiru bingi bye yanvuma n'entambula n'eŋŋenda n'ebyange naye simanyi bwe yategeera ddagala. Kati gwe waliko ki? Oli mwana wa musajja. Mwana wa musajja ye yakira ekyo n'amuzaala. Gwe oyagala okubaawukanya ng'ate gwe omwana gwe wamusanza mu maka. Omwana alina kye yali yakola? Talina kye yali yankola madamu Aisha yali ambuuza bulungi nnyo naye obuzibu obwali nti omusajja yali ayagala nnyo omwana we nga nze tandagala ava obula nga lava asinga giraga mwana we ne bw'obeera gwe madamu Aisha kakati mbadde nsaba ansonyiwe onnyambo nneegayirireko omwami ansonyiwe naye mpulira nga nnemereddwa. Ensonga endeese ya mwami wange kunsonyiwa kubanga nakola bingi namwawukanya n'omwana we naye era tebaayawukana baasigala baagalana
ate nze nankyawa nankyayiramu n'omwana we gwe nazaala olw'okuba nga nakolanga omwana yamulabirira tamulabirira tamuwa talina kyatuyamba buli omu ali ku lulwe yasigaza muwala we nze nange nangoba n'owange naye nga mbadde nsaba omwami wange ansonyiwe wandyagadde okuddayo we nandyagadde okuddayo singa kati omwana gwe wali toyagala naye era bwenaaba mulabye nja kumwetondera singa aba asobodde n'ansonyiwa nja kubeerawo ng'omuntu bw'abeerawo kubanga kati ndi muntu mukulu ndiri wali mwana muto ndabika nalimu obusiru naye kati byonna byaggwawo kubanga ndi mu mbeera mbi mbonaabona siina kyendya bwe ntyo kati njagala omwami wange n'omwana wange bansonyiwe okuva wayawukana n'omwami oyo tofunangayo omusajja mulala sifunangayo musajja mulala yadde sikulimba maama Jackie mukwano sifunangayo musajja mulala ndyawo singugera nga bwondaba sifunangayo gwe wenna nze nzenna era nga bwendi era nze njagala kuddayo wa mwami wange mbadde nsaba munneegayirireko ansonyiwe naye kati obukyayi bwabujjawa okukyawa omwana wowe maama munne bwali busiru naawe omukalire ebyo ng'ebyabakazi oba obimanyi tosobola kubeerawo ng'oyagala mwana wa mujjawo ng'olaba bbaawo tafa kuwuwo afa kwoli gw'otaasangawo nzisinza butamwagala kuba ekisooka oli mwana we kati gw'osubidde wayinza wali osobola okubaawukanya gwe nali nsuubira naye era byonna nawunzika nze njawukanye n'omusajja n'omwana wange nga tayagala natuwuliza ne bw'omukubira ku ssimu n'alaba nga tagikwata bannaye mbeegayiridde nsaba munnyambe omwami wange ansonyiwe n'omwana ansonyiwe sigenda kuddamu mboneredde kubanga mbonyeebonye ekimala waliko ABS TV omukyala zeze ensonga ze katulaba ate otandikira okumyamba omukyala namagalako ekintu kimu nti yakkiriza ensobi ye era yakkiriza yeyambulirawo ekituufu first time naŋŋamba nti mannange yali amulogo mu maka nga bw'owulidde ebigambo bye naye nga kansooke mpumulemuko katono bwenkomawo ate tweyongereyo maaso tumanye ebyava ew'omwami we ye omwami yagamba atya mukolike ennyo obunange obwo mukwano tukyagenda ddala maaso ne puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero mwategeddeko nti omukyala yali aluga oba yali atega eddagala naye nga bambi ebintu byonna abisa ku mwana wa bbaawe eyandibadde omwana we so byonna byonna byeyakolanga eddagala lyonna lyeyakolanga ng'alitega mu nsawo ng'alitega mu mmere bambi ng'ate awalirizamu omwana omuwala ew'omu maka ago naye musajja wattu yafuna amazima amatuufu era kyekyamuleetera ogoba omukyalo oyo Jacqueline wabula twamuwandikira ebbaluwa yaffe ng'amatala nti tusaba olukusa ate olugenda mu maka ge tusobole okwogera naye era bwatyo yankubira essimu yeteyaddamu bbaluwa wabula yankubira essimu namba ennaku zetuba tugendayo ennaku z'omwezi ate zaali zisobozesa okumusisinkana bwe kityo bwe twagendayo era bye bino ebyavaayo oliko ABS TV. Nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa January 2017 twawandiika ebbaluwa eri omwami ono mwami Deo tubale okumusisinkana mu maka ge twogere ku nsonga ya mukyala we era yali etambula bweti. I hereby greet you in the name of the Almighty name Allah and I'm Nalija Aisha from ABS Television. I'm requesting for a meeting with you together with my team, that is the cameramen, so that we can talk about you and your wife, your darling wife, who wronged you and will be glad if my request is considered positively. Yours Nalija Aisha. Era mwami ono bambi kulune nate teyawandiika baluwa wabula yankubira essimu nantegeezaako olunaku lwe tuba tusisinkana era lwaliyo lwonna ffe ne tuteeka ne tugenda ne tusisinkana mwami Deo kw'ossa ne mukyala we Jacqueline era bye bino ebyali byatuukawo mu maka g'omwami Deo. Tugende kwaki ate tuyingira mu nnyumba nga ali kuba yabadde yatugambye dda ate ne tulwawo
Tata, ngansanyusa okulaba. Kale sebo. Nango kusanga. Akusanze mu nnimiro. Muri mutya. Mujeba. Nze Oli bulungi. ndi bulungi ndi munyivu nnyo. Yes, kale simu wankubira luleli netwogera naye laze ensonga ezindese. Ndi munyivu omukazi yaleta amalogo mu maka gange. Kituufu nnyo. Yaleta amalogo mu maka. Ndi munyivu nnyo. Ndi munyivu. Aisa sikwagala nakulaba mu maaso gange. Bye wakola mu maka gange oyagala kunnemesa mwana wange. Oyagala kunnemesa mwana wange. Omwana nosindika amalogo nga nze mpayiriza mwana. Temuyaleta eddagala yalete. Kube nga nze mpayiriza mwana wange. Saagala. Oba kale tuve bwero tugende mu nnyumba. Ne tunagenda mu nnyumba. Oyo okudda mu maka gange. Kizibu ojja kuba kizibu nnyo. Amaka gange nagala gaabo abaana bange abanzigyeko. Saagala nsonyiwa taata w'abaana. Saagala sikwagala ddala kulaba na mu feesi yange. Ndi munyivu nnyo. Omuntu gw'asobya ne yeetonda bamusonyiwa. Obudde butya. Tugende mu nnyumba twogerere. Ne tunagenda mu nnyumba. Oyo mukyali tebyankoze byebinyiziza. Taata w'abaana nsonyiwa. Mwami Deo. Charity. Ndi munyivu nnyo. Taata w'abaana oganye Ndi munyivu nnyo sisobola na kusonyiwa. Sisobola. Tewadde nakusobya mukwano. Nenkumye entuze zinantuyanye. Sisobola ndi nsiba mu nnimiro nga menyekera abaana bange. Oyagala kubanzitako. Eddagala gwo lisombo liwereza abaana bange balirete. Sisobolera ddala. Sisobola wampisa bubi nnyo. Nataka kamera mu nja asobola okukwata. Byoleta byonna nga babiraba. Nagambe sikwagala mu maka gange dewa mmwe. Nsonyiwa taata w'abaana. Omwana yeetaaga school fees. Njagala school fees z'amwana n'ekyayina amata. Olina omuleeta ewaka. Omwana ayagala school fees. Saagala sigenda kuwa ssente mu maka gange. Nsonyiwa naawe taata w'abaana sigenda biddamu. Sobola. Nsonyiwa munnange taata w'abaana. Sisobola kusonyiwa. Nsonyiwa mumuleke oba leka mukuba omusiro ono. Sikakana mukazi yandogaalogedda aloga abaana bange. Muleke mukube. Nedda. Sijazikuwa. Muleke mukube. Atwala amalogo ge waabwe. Omwana mulete mu maka ge. Omwana mulete wa kitaawe. Muleke musonyiwe Wanakutega filimu nga njagala nyambe byonna nembiraba abaana bange oyagala kunzita n'abaana bange. Sobola kuleka kukkiriza kudda mu maka gange. Ensobi yange neetonze. Weetonda biki? Neetonze. Sisobola kukkiriza, sisobola kusonyiwa. Nzikakana ki Aisha nga najewo nga njagala onyambe omwana wange atwala omwana amuzeeyo waabwe. Atwala omwana ewaabwe amuzeeyo. Labayo. Siwali saagala sikkiriza. Byakuyisa byagala omuga. Sina byowuliriza. Nsonga ki? Mukulu Deo tunuulira ensonga y'omwana. Omwana kyamulete waka, amulete ewange. Amulete mu maka ge. Omwana firusozo mu kyalo. Aze naye. Omwana tazze naye. Awoza mpa school fees sizirina. Sisobola siyinza. Njagala sente za mwana, njagala school fees za mwana. Omwana tasoma, njagala school fees za mwana. Tata wuliriza amulete wano nze mwera mu kyalo. Yaleta amalogo mu maka gange. Kati bwendeeta omwana omulabirira. Sebo njagala school fees za omwana mwana. asooka agenda aleeta omwana we. Baleta omwana wange. Njagala sente za mwana. Nzoba tonsonyiwa lekayo wabula njagala school fees za mwana. Sijina genda njagala mpe sente z'omwana. Oba tozimpadde kuzotyogera kuba tweke
Bulijjoke ebyobusiru kasajja kakale konna kalinge omuti. Kasirwalira namuli bulijjoke kamulabira Kasiru kakatayira amagezi. Twale ebyobusiru jjajja kuyimboya kalinge jjuli. Olina musiru toyina amagezi labe envizo nazo nazo. Sijazikuwa. Senda sijazikuwa. Oyagala senda oli kaavu. Aisha nawe omusajja oli kavu genda nonyaba. Genda nonyaba abasajja abalala abakuwa sente. Siriwalira eri bulijjoke. Twale genda nonyaba abasajja abalala abakuwa sente. Sijja kuwa sente. Sijja kuwa sente. Kasiru kalawa bule kasajja kwa katayina magezi. Genda olage. Obukulemesa obufumbo. Obulago bwe bukulemesa obufumbo. Kavu makategeera. Kakanya okuba Genda wetunde. Genda werenge n'okwere. Manya okwere. Kyakwere n'okuwasa ofuka ku buliri. Genda mu Kimambasa. Genda mu Kimambasa kalabe. Genda mu Kimambasa gye babayolera. Genda werenge. Genda. Pakati wa makamba bulire. Ono nateka kamera mu nju yange sobole okulaba omuki omukazi byakola. Nalete eddagala. Naliteka muki. Naliteka mu mmere. Kumbe nze ndi nyombesa abaana manya abaana be bakoze ki. Mwana yandoga kumbe omukazi yandoga. Kyalita wano muyise mubuuziza njagade n'omukuba. Olide nga yeyo kumbe omukazi eddaga nze nga sibimanyi kumbe kamera yekola ki ekwata ogenda okubyanjuluza nga omukazi yennyini yaki yaloga abaana banyagala okunzita okunzijawo eddaga tusanze mu bantu bonna ndisanzeeyo gwadde akuvumya akoze atya oli muntu mukulu nkole ntya birekawo naye kati kyenkusaba naye simusonyiwa nti ekyo fayini ebyo byammwe kyenkusaba kino kimu kulabirira mwana oba aliwo oba taliwo labirira bw'aba nga ali waabwe era mulabirireyo labayo nze kyenkwagaza kino kwata kubo kulabirira omwana okumulabira nga omukazi baliwo omukazi yetu ndoba muwadde bwisente zagenda kulya kwekusa omwana tajja kula jinza kasanga enkeera ng'akaana kazingamye ngesente z'amatata zimuwa mwana tamuwa mata basiba mu birabo abasiba mu bbaala labayo saagala akwate kuba agende mu fida okiwulira akulope nti gwe kwata sente oweeyo esente sijazimuwa bana bawe bagenda mu fida tujja kuwoleza eyo nebe ebyokumwa sente agenda mu Kimombasa n'omwa sente agenda ludda wa ate nzikakane naye sisuubira kubanga ndi munyiivu nnyo byeyankola omukazi byeyankola bwe mbirowooza simala nawe kanyini nga mikunyonyodde oyinza okukwata kuluma gwenyini ojja kunzikiza nti byenjogera bituufu kubanga omukazi byankoze n'oteeka n'eddagala mu mmere n'oteeka nze gyendi nga nvuma abaana kumpi omukazi yennyini yayagala okunzita Okay, babitebe byali ate munange omwami sijja kumenya nnyo okutukambuwalira lwansonga muntu mukulu alina obusungu era naye muntu gwe kitwale nti ye gwe omukyala yali ayagala okukyaya omwana omukazi gwe waleeta maka ayagala okukyaya omwana wo omukulu gweyinza kuzaako ki ate ng'otegedde amazima nti byonna omwana wamuvumanga wamukubanga wamukola otya naye ng'omukyala akola ki yabikola so sijja kumunenya nnyo era mweyanze nnyo okuba nti yakkiriza okulabirira omwana bwe yali yagala olabira omwana wa Jacqueline omwami oyo twayogera naye era yakkiriza okukola ki okumulabirira naye omwami njagala mbanyonyonemu engeri omwami ono gye yafunamu amazima ganene ebiseera omwami oyo yalina akaana akato wadde tetwakasangawo yalina akaana akato n'abeera n'omukozi ewaka kati bino bye tubadde tuwulira amawulire betawuliranga amawulire nti abakozi batunduza abaana omwami kyeyava asalawo ateke kamera alabe ye omwana we bamuyisa batya afuna ebyo kati nze saamanya ate byaddira oba omwana bamuyisa oba bamuyisa bulungi afuna wabula kamera ezo teyazijjaayo era ye okutegeera amazima yamala okujjukira luvannyuma nnyo nti natega cameras that means tugenda kumpa ekituufu ekigenda maaso maka gano ekituufu omuntu atega eddagala omuntu aleeta eddagala mu maka gange ng'olwo amaze okwebuuza ennyo naye omwana wange nankola kino lwaki yandibadde akola ki akola ekyo kwe kutegeera mwatu amazima era twamusaba bulungi nnyo atuwe ebyava ku kamera tova ku ABS TV ngendako mu short break katono bwe nkomawo mbalage ebyali bi ku kamera omukyalo n'engeri gye yatuntuza mwana muwala omukyalo n'engeri gye yateganga eddagala nnene bannanga abakyala empise zaate tuzeesonyiwe kampumulemuko katono nkomero mukoikeyo nnyo ate eyo munnange tuva kukola ku nsimbi era nange nva ate kunywa ku lwendo lw'amazzi naye nabasuubiza okubalaga ebyali ku kamera za mwami oneddeewo era
bye bino bwammanga tovako ABS TV. Bambi oluvannyuma lw'omwami ono okutegeera amazima agali kakwata ku mwana we omuto anti gwe yali yeetegerera kamera ze mu nnyumba eno asobole okumanya engeri omukozi gy'ayisaamu omwana we omuto era waayitawo ebbanga nga n'ajjukira nti ate ennyumba eno yali yatega cameras kwe kuziggyayo asobole okulaba biki ebiriko era ani atega eddagala muki mu mmere ani abeera atega eddagala mu nnyumba bw'atyo olunaku olumu kamera zino zaakwatako omukyala Makono Jacqueline yali abega mmere era bw'atyo n'akwata ekkubo n'ateeka eddagala mu mmere y'omwami we era oluvannyuma ennyo n'ayita Charity asobole okutwalira taata we emmere gy'asobodde ate okubega era bw'atyo n'atwalayo emmere omwana ono n'agiwa kitaawe n'afukamira wansi bulungi nnyo n'amuwa emmere bw'atyo taata n'atandika okulya kapusi ne kajja bwakaguba wabula mu kulya taata yagenda okulaba ng'alaba eddagala n'ayita mukyala we n'abyegaana nnyo bwe baayita Charity bambi Charity ne bamukuba omwana ne bamukuba nga bagamba nti yakoze ki yatadde eddagala mu mmere kyokka ng'ate omukyala w'omumaka muno omukyala Jacqueline yatadde emmere mu mmere ya bbaawe yatadde eddagala mu mmere ya bbaawe bambi omwana bamukuba ne batambula ne bakwata ekkubo ne bagenda. Ate olunaku olulala omukyala ono okumanya yali muzibu nnyo yalabibwako ng'anona eddagala n'aliteeka mu nsawo y'omwana ono Charity bambi era oluvannyuma ennyo n'akudaala bingi nnyo n'atandika okuyimba obuyimba ate nga bw'omanyi abakyala b'embe bwe batera okuyimba bambi Charity nga talina kyamanyi omukyala ono n'akwata ekkubo n'agenda n'atuula mu ntebe era n'abanga ayita Charity bwe yamubuuza nti ompulidde nga mpita n'amugamba mbivuddeko ate bye mbadde nkwagaza mbivuddeko naye ng'ava kuteeka ddagala mu nsawo ya mwana bambi omukyala ono ate yali muzibu ddala. Bambi mwana muwala ono Charity yalabira ennaku mu nnyumba ya kitaawe naye ng'ate amukijjanya ye yandibadde maama we anti mukaatatawo abeera maama wo wabula eddagala liri omukyala ono Jacqueline yali yateeka ate mu nsawo ya Charity era lwali olwo taata n'aligwako anti yali mu ntebe ng'atudde asokoola njala anoonya Julita gy'asazisa enjala era bw'atyo n'ayita mukyala we asobole okumufunira ejjulita wabula omukyala n'amugamba nti talina Julita bw'atyo n'asituka n'agenda akebere mu nsawo ya muwala we anti omwana omuwala ono atera okubeera n'obujulita bw'atyo yagenda okebera ejjulita yagwa ku ddagala omukyala ono lye yali yasimbamu wabula omwami yeekanga nnyo n'asuula eddagala wansi n'ayita Charity n'akambwalira omwana naye ng'omwana bambi talina kyamanyi omwana ate ye ali so innocent wabula omwami n'akambwalira muwala we n'amukuba n'amukola atya omukyala ne yeekaza ono n'amutegeezanga bw'ayagala okumutta n'amutegeezanga ate bw'ayagala eba eddagala gy'ali gye ewa maama we basobole okumutta n'akaaba nnyo n'akwata ekkubo n'avaawo n'agenda. wabula omukyala ono yali muzibu ddala anti olunaku olulala era yalabibwako ng'ateeka eddagala emabega w'entebe Charity bw'atyo n'ava mu kisenge yali tamulabye n'amwekanga bwekanza omukyala ono yeekangabiriza n'amugamba nga ate bw'atakonkona kyokka ng'ennyumba gy'amugamba okonkona already ali mu nnyumba n'amuvumavuma awo ebigambo bingi nnyo bambi omukyala ono yali wampisa mbi nkugambe nange namwewuunya nnyo Charity n'amugamba nze mbadde nkima ebugatto bwange omwana n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge n'omukyala ono n'amaliriza eddagala lyeri yateekayo n'akwata ekkubo n'agenda wabula Charity mu bugezi bwe yajja bulungi nnyo asobole okulaba ki ky'abadde ateeka mu ntebe bw'atyo yagenda ate okulaba nga ddagala era omwana bambi ne yeekanga nnyo wabula omukyala ono teyali mwangu wadde akatono ddala anti yawayiriza ng'omwana wa bbaawe nga bw'aloga kitaawe ate nga kyali kirala nnyo omukyala yali ayagala obuganzi yali ayagala Deo akyawe muwala we. Nja kwebaza nnyo omwana oyo omuwala nti ye yakkiriza okusonyiwa eyandibadde stepmother we yakkiriza okumusonyiwa despite the fact that yamubonyaabonya nnyo n'amuteekako eddogo lyonna n'amuteekako everything ebibi byonna byeyakolanga n'abiteeka ku mwana otata we n'atuuka okukyawa omwana nja kwebaza nnyo nti ate ye obusungu teyabukola ki teyabukipinga ku mutima era kiraga nti mukyala ajja kuba mukyala omutuufu ddala wabula
bwekyo ate investigations omwami ze yakola bwe zaagenda wabula bwe twagenda mu maka ago nalina ttiimu yange yonna tiimu yonna gyetambula nayo Natasha Paul yaliyo nnyo ku kamera mpozi Regan abeerayo nnyo mu control room Abdul ne Mark babeerayo nnyo ku kamera okunyambako okukwata ebifaananyi ebyo naye nga mikwano program yaffe bwekyo bwetambudde kansubire muyizeemu ate abakyala muyize nti eddogo terina gye tututwala Katonda gwe yawa tosobola ate kukijjawo so eddogo eri bannanga abakyala beera wampisa beera n'empisa ennungi omwami ajja kuba akwagala watuukidde okutwala mu maka ge okukuwasa that means akwesiga era akwagala era abakulonze mu bakyala bonna ne bwakwana ebbali naye gwabeera omukyala ow'omu maka nsigadde ezenalija aisha tusikale Sunday ejja ssaawa 4 ez'ekiro repeat yaffe ebeerayo ku Lwokuna ssaawa 4 ez'ekiro abali ebweru ku YouTube gye tuli nnyo mukwano trust kandi company ate yokka ebyokutujja kubakino kusube bulungi Nsonyiwa mumuleka obankube leka mukube omusiro ono sikakana mukazi yandoga ABS TV, Kafuntula Muziki, Sumurula.